Kkooti enkulu mu Kampala ebadde ekubyeko obugule bw'esaanikiddwa ab'enganda n'emikwano gy'abasiraamu 14 abavunanibwa emisango egyekuusa ku kutemula bamaseeka omuli Sheik Bahiga n'abalala mu mwaka gwa 2014. Olwaleero Oluda oluwaabi nga lukulemberwamu Ssaabawaabi wa Gavumenti Limo Anguzo lwanjudde abajulizi abasoose mu musango guno nga babuuziddwa kajojijoji w'ebibuuzo pulida w'Oluda oluwawaabirwa Fred Mwema. Omu ku bajulizi abaleeteddwa annyonnyodde kkooti nga bwe yali mu ddwaliro lya Namulundu Hospital erisangibwa Bwebajja ng'eno omugenzi Sheik Bahiga gye yatuusibwa nga 28 omwezi gw'Ekumi 2014 oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi. Okusinziira ku mujulizi ono, omugenzi Bahiga nga tannafa yalaajananga bw'agamba nga Sheik Kamoga bwe yali mu lukwe lw'okumutta. Embeera eno yabeeraliikiriza ye ne bakozi banne kwe kusalawo omugenzi okumuweereza mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'ataatuuka bwe yafiira mu kkubo. Was talking, was very conscious and was saying, Kamoga, is this what you have decided to do? Let me die for my religion. Ye pulida w'abawawaabirwa Fred Mwema ategeezezza ng'obujulizi obuleeteddwa bwe butaluma abavunanibwa era nga bo basanyufu nti Kyadaki omusango guno gutandise okuwulirwa. Leero lwe lusoose katulinde tulabe oba waliwo abajulizi abanaleeta ebifaananyi oba bu video meetings eboogerako ezakolebwa oba waliwo expert anajja n'alaga nti emundu eyakozesebwa y'abaklayenti baffe. Kigambibwa nti Sheik Kamoga ne banne 13 beenyigira mu kutemula bamaseeka omuli Sheik Bahiga mu mwaka gwa 2014. Bano bazziddwayo eruzira mu bukuumi obw'amaanyi okutuusa olunaku olw'enkya lwe banaakomezebwamu mu kkooti eno okuwulira omusango. Kulwa Kingdom TV, Madrine Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.